amannya gange mpitibwa Hamim Mutungi nga nviridde ewa Kiso Katooke. Njagala bannayuganda tukulaakulane, tufune empandiika yaffe nga bannayuganda, tuve ku mpandiika y'abazungu olw'ensonga si yaffe era sifa abaagitandikawo. Nange kwe kusalawo nenkolayo ennyukuta zange zino nga ziri mu ngeri ssatu. N'olwekyo njagala ensonga eno bekikwatako oba bwekwatako yenna bagiteekemu amaanyi esobole okutambula bulungi, tusobole okuba nga tukulaakulana mu Uganda, tuve ku mpandiika y'abazungu. Empandiika y'abazungu si yaffe. N'ensonga esembayo njagala ennyukuta zino zirimu otunibwa omuntu ssekinomu zibeereza bannayuganda ffenna. Kati empandiika eno alphabet zayo ze zino okuva ku empaka ku Z. Eno bwete eno yesooka, eyokubiri yeeno. Kino ekigambo ekisooka kigamba mazima, okutenda okulungi kwa Allah. Kino kiri tumutendereza ne tumusaba obuyambi, ne tumusaba okutusonyiwa era ne twewogoma gy'ali okuwona obubi bw'emyoyo gyaffe n'emirimu gyaffe emibi. Atandika okuyiga olulimi kyalina okukola, alina tusooka kuyiga engeri gye bazaatulamu. Nayiga nti eno yennyukuta eya A yesooka yiino wano eno A, eno eddako ye B, eno yeddako ye D, eno eddako nga ye mpeereza eya E, ekola nga S, abazungu bagiyita I naye nze ekola nga E. Eno eddako yennyukuta eya F, eno ye ya G, eno ye ya H, eno ye ya I, eno ye ya J, eno ye ya K, eno ye ya L, eno ye ya M, eno ye N, eno ye O, eno ye P, eno ye Ch, zino giyita Ch, eno ye R, eno ye S, eno ye nnyukuta eya T, eno ye ya U, empeereza eya U, eno ye nnyukuta eya V, eno ye ya W, eno ye ya Y, eno ye ya Z. Mu numbers eno ye namba emu, eno namba bbiri, eno namba ssatu, eno namba nnya, eno namba ttaano, eno namba mukaaga, eno namba musanvu, eno namba munaana, eno namba mwenda, eno ye namba 0 gye tuyita 0. Kati eno nga bwe gikula 0 yetambula n'empandiika eno alphabet zaayo. Eno yegenda n'eno, buli mpandiika erina alphabet zaayo ez'enjawulo. Eno eya B, eno ye ya D, eno ya E, eno ye ya F, eno ye G. Etambula na zino z'olaba zino nga wooziraba ezo. Eno yetambula n'ezo n'enamba zaako nga kw'otadde, yetambula ne zino eno zino ziri wano, zino nga wooziraba zino. Alphabet y'eno yetambula ne zino n'enamba zaako wansi. Ekirowoozo yonna kijja ala yasinga okumala kuba nange bwakira bukeezaawo nga omanyi omuntu asuubira ng'oli ayido nnyo obwongo buba bukola ki, busobola okufunako okubudde n'ofumitira. Kyova bannayuganda bakubirizayo tusooka otule wansi okole ki, osiriikirire. Ala ajja kukola ki, ajja kuwa ekirowoozo nga kisobola okuzimba abantu bonna. Kati nange simanyi ekirowoozo gye kyava, nage okulaba nga ndaba mutuufu ABCD nnyukuta z'abazungu. Lwaki tetukolayo ennyukuta ezaffe? Naye abantu tuga tuwandiika Luganda ate ndaba tukaluganda tuwandiika ti mpandiika y'abali n'Omuswayiri, naye ndaba nga naye agenda awandiika Luswayiri ate naye awandiika ABCD ne binsobera. Nenga kati ffe tulina kukola ki? Nenga kitegeeza nga ffe baddongo tulina kukola ki? Tulina kwetereeza. Ensonga y'okubyo nga nete ekirowoozo nakifuna ntya? Ekirowoozo ebigendererwa byaffe bya bannayuganda okusobola okuba nga naffe tusobola okwekolera ebyaffe. Nomala nti munenga nga bakadde baffe abakulembera bebayekoleranga ebintu ebye bakola naye nga babijja mu magezi maganda, nga ne bakola omufaliso ne bateekamu ebisubi ne beeyizeera ne bakola ensuwa ne babumba ensuwa ne bakola n'ebintu ebirala bingi nnyo. Twagala tuzeewo enkola yaffe ey'ennono ey'okuba nga ffe abeekolera ebintu byaffe nga n'empandiika nga naye okwogasse nga tuwandiika mu mpandiika ey'ennono ey'ekiddugavu. Kyekigerwa kyange nekyo nkigerero ekyokubiri abazungu baleme otukola ki, otubega nnyo lwakuba bw'ajja ng'owandiise mu mpandiika ye ajja kumanya bifa mu Uganda, wasoma mu mawulire wali kukukedde. Naye obanga owandiise mu bino engeri ng'eno nga gye tulaba eno
tajja kufuna geja n'atubega nga olaba China weefaanana ka China omuzungu tayinza gibega olw'ensonga bawandika mu ngeri yawe ya box kanaffe kye twagala tubere nga omuzungu tasobola tubega. Okay.